abantu b'Emmengo we mubanga namwe mwetabye mu kuzannya katemba mu bintu bya pressure mbasaasidde. Pressure mwamukweka ne mumusirikira. Bwe mwamaze ne mumwesazaako enviiri nga mutulimba nti no state yebadde mulina. Pressure abadde nga yasaba ng'ayagala full figure agenda amukwate. Era ne kirabika nti full figure ye yakwata pressure. Naye nalabye full figure nga bamwegayirira. Ne neebuuza Mengo Kabaka mwamulyamu olukwe ne wabulayo mu kkooti omuntu yenna ng'omwana abadde avuma Kabaka n'amutyoboola n'amukola ki mwena Mengo ne mugana n'okujja mu kkooti. Mpuliddeko mu pressure mulalu. Pressure muntu ky'omulalu abadde ajjangayo n'agenda mu archives n'ajjayo ebintu by'Emmengo okuva ku mulembe gwa Idi Amin ogw'Obote n'abiteeka accurately ku peegi ye. Oyo taba mulalu. So abantu b'Emmengo bwe mubanga mulina mission eri mu kulwanyisa Kabaka twagitegedde. Mubadde muyita mu mwana ono pressure avoole Kabaka amutyoboole naye oba mwenda Mutebi mwana wa Idi Amin ffe twagala. Oba mwatusiba kiwaanyi ffe tumanyiye Kabaka gwe mwatukwasa. Era tugenda kumwagala mpaka mufe mpaka kulumwa buwi. Kubanga mugezako tulaga mbu Mutebi mwana wa Idi Amin si mwana wa Buganda. Ffe kasita mwamuteeka ku Namulondo ya Kabaka. Ffe gwe tugenda okusinza paka kuwulira bubi. Kakati muzanye katemba wamwe ne pressure mwade mutulimba bu pressure mbadde mwamutereka mubadde mumusasulira hotel we yebaka milioni 7 nalabye ng'alaga lisiti milioni 7 naye abadde asasula. Naye tugenda kuboola ennyimba z'ekyo ekiwala ekibadde nga kiyita pressure Kabaka ki Asha Blessings. Tugenda kubaboola bantu mmwe, tugenda kuboola ennyimba zammwe, tugenda kubaboola ne muyise ne munateganga ebigulu, tugenda bid campaigning. Natunuulidde kooti ng'egiddemu ba TikToker ne ŋŋamba eno keesi eri Kabaka versus ani kati muli mukungu w'Emmengo n'omu. So nentegeera nti pressure project waliwo abagiti pulooyinga okola omulimu. Natunuulidde omulamuzi nga yegayirira pressure bamuwe beyiro. Yabuzeeko muwa beyiro nga tewalina n'ayina national ID nga yeegayirira okuta omwana abadde avoola Obuganda. Nga yeegayirira omwana abadde avuma Mengo n'agiyisaamu olugaayo. Neŋŋamba nagasse n'engatta neŋŋamba ebintu bino state ebirinamu omukono. Natunuulidde bonna abaana ababadde ku kkooti nga bonna ba state. Babaho, ba full figure, ba Sefuko, bonna nga yonna gurupu ya Safe House. Neŋŋamba ono omwana abaddewo abamukozesa ng'ate state yennyini yebadde emukozesa. Twakitegedde ani abadde emabega wa Sefuko. State mwe mubadde mulina image gye mwagala okupotroyinga eri Kabaka nti nno Abaganda batandika okukyawa Mutebi nga bagamba si mwana wa Buganda. Oba mwamutusiba oba mwatusiba kiwaanyi tugenda kwagala Mutebi mpaka lwe muwulira obubi. Tugenda kulwanirira Ronald Mwenda Mutebi mpaka lwe munaawulira obubi. Bwe mba nga mwazannya olukwe olutusiba Kabaka omufu ffe gwe tumanyi. Tugenda kumwagala, tugenda kumusinza, tugenda muweweeta. Bw'eba missoni yammwe eyaleeta omwana namulabye ng'awoza
buyabadde ayogera ebintu ebyo mbu ng'abijja mu public nga konsani ya public. Ndabye pressure nga yeetonda. Pressure mwana mugezi nnyo. N'abadde amufeedinga ebintu by'Emmengo. Mayiga bwe muba nga mmwe muli mukozesa omwana ono mugenda kuswala. Mugenda kuswala. Wadde nga mugamba nti empewo z'Emmengo zaayonooneka tezikyaliyo naye mugenda kuswazibwa. Mulamizi ki eyeegayirira omwana ng'amwegayirira yapulidinze emirundi 3 nga yeegayirira omwana bamuwe bbeeyiro. Byonna tubiraba. Byonna tubiraba. Mukama omulungi ono abantu.